kakati ekyo kutuba kambuze ku mukya Suzani Makula Bujingo muwomya ogamba cha Suzani naze wakanga mama musuba Bujingo akuweka bwe ne banange Suzani omuntu ogwangako mu love no banga Suzani banange love weti mama mukyala mwetika ku madala yadonna kivaako omalo kusikula empalana banange pati singo kwatane kubeere kaisine nete babotoke olaba yombera bwerere olaba yomba tebabirabi olaba yomba balaba bya mukyaki tebayulike Nyabo bakwetika bwati si baby bakustu. Doctor ya Sabasajja Suzani Makula. Oli Makula ga Bujingo. Nayo kakati tujivuddeko. Tubuziza ku Suzani Makula tugamba good morning sir. Tukugamba ekintu ekitibwa campfire kyatandise wali na mayumba wana mayumba wetudde wenyini. Tugamba bujo yagala kukyalayo oli mugenyi muyite genda oberengo wetaba campfire bagise campfire no question about it. Abana bawala mujettanire musobole okumanya muyigo okufumitira mulina okutambula n'abana bawulenzi mujettanire era muyige bikibe mulina nabye no mukwano ganga bagenda okona ebintu gye bawasa mulina n'amanya be mutalina kuwasa bakaga nga temulina gasanga gafuuka bizibu abakyala okuva iyo na mayumba ebya Ssaabasajja twabivuddeko tutuse na mayumba bagamba cyane kuva ku myaka 10 okutuuka ku 40 omufunye omukisa okubeera mu lusisiro lutegekedwa Church Girl Foundation ekulembera omukyala Suzani Makula Bujingo lutandika nga 7/7/2024 okutuuka nga 3/8 leero eyo yabadde warm up their arrival batuse ate leero omusomo gwenyini gwena kwanga gutandika you are not late kyekugamba gutojera gijangwano ku social media reception emitwalo gibeera 10 sijja kutirerekera mmere sijja kukusuza sijja kukola ki neja kugula byetaago byonokozesa jango yigirizibwe oterekebwe nga bubangulwa ku butya bosobola okubeera omukyalo mulungi era omwami wo mu bingi byogenda okuyigirizibwa mulimu okufumba emirimu gy'emikono okuyonja amakago n'ebirala bingi so nga ate n'ebyomwoyo tobisuuliddwa otasula mitwalo 10 wewandise ku social media obagenda ku church wachaji administrator obere class above the ordinary tebananga bakulekera okulaga kintu kino ensoba lwaki nkiranga ate nawe osobola okubanga ogendayo obenga wetaba mu musomo ogwo look tumwebaze Godfrey gyali nnyo tumwebaze Godfrey wa PLU wangi twala kuyita tumwebaze Godfrey atulire obudde embeera nga bweri this morning good morning jo akolede mukanzu weze wazijewa bakwazise gena mazo Okay, neyanzege SPD nomulaba ffe atala ku Soul TV ambabuuzako mwasuze mutya nga bwe nabagambye nti ffe twakampinze ene namayumba mu Church Girl Camp omulundi guno ate bakeera ku macha ne activity esooka era nga ekibaddewo ku macha bakedde n'essaala ey'amaanyi esobodde okubanga etandika olunaku era kati activity egenda mu maaso ye eya physical exercise nga boolaba ekiri wano emabega wange nyinza njagala okutegeeza omulabi waffe nti bano boolaba bakyala bokka temuli baami okujjako essence ali ku kamera ne trainer ali wano nange naye abasigadde bonna bakyala era nga eno y'emu ku activity esooka nga bolaba ekigenda wano mu maaso instructor waabwe gwe tulina ye pati era nga batandise dda okuva ku ssaawa 12 paka n'okutuusa kati nga bagenda maaso n'okuba nga bakola exercise abantu abali wano bali almost abantu nga 200 abantu basuze nga batuuka wano okujja okwetaba mu Church Camp Girl ey'omulundi guno era nga bingi bigenda okuba nga somesebwa omuli okufumba omuli okutereza ebyamaka empisa n'okukwata obulungi abaami okufuba n'ebirala bingi bigenda okubanga bisomesebwa nga Church Girl campaign ey'omulundi guno egenda kubanga ekomekerezebwa ku lunaku olwokutaano enkya eno gw'omukaaga bagenda kuba bafuna briefing kati activity eno yeeriwo njagala funayoko ku pati just kigambo kimu kyokka atubuulire olunaku lwale tu live ku Soul TV activity kino mukola kinaki leero tugenda kola zumba tobola bamulabanga amazina so aliawo freestyle so tubeera tukwasaganya buli muntu aleme kubeera nga avaako so we are working out tomorrow seriously leero tutandika butandisa okukambe nga abagenyi mpola mpola kyobola tuli bakyalamu olwolunaku lwaleero tuzina tunyoolamu speed agasobola mwami lumu gwe bangamba yeshaafu ennyo Jennifer full figure Jennifer wahamu kale tweyanzegekeko ka
ka update kemba njagala kubaweereza naye nga wendi nange na kampinze wano okulaba nti mbaweereza update ebinaba bisingako ngenda kubanga mbibatuusako mawulire gaffe kanzire mu studio SPD ngende maaso n'okubanga muweereza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.